buli ggwanga lyonna abavubuka be baba basinga obungi era nga abateekerateekera eggwanga kusa n'ebitongole byalyo bwe batabasoosowaza kiviirako eggwanga lino okusigalira emabega naddala mu by'enkulaakulana. Omumyuka wa Katikkiro wa Buganda asooka Profesa Alhaji Twaha Kawaase bw'abadde atongoza enkola egenda okuyambako abavubuka mu Buganda abasoba mu 35 emanyiddwa nga Coffee for Decent Youth Empowerment, asabye abateekerateekera eggwanga okukyusa mu nkola yaabwe babeere nga basoosowaza nnyo abavubuka kuba kyakuyambako mu kukulaakulanya Obuganda ne Uganda yonna okutwaliza awamu. Nti omuntu yenna ayogera ku kutwala eggwanga lyonna si Buganda yokka mu maaso n'eggwanga lyonna n'otasoosowoza nsonga z'abavubuka oba weerimbye. Bakuba n'abagamba nti bajja kujja batuliire mu bikomera gye tuli singa tetubafuddeeko, bajja kuwaguza balumbe mu bikomera gye muli bwe mutabafaako. Naye ng'ono oyagala emirembe okutwala ensi eno mu maaso n'obwakabaka mu maaso teweerabira nsonga yaki abavubuka. Omukolo guno guyindidde mu bimuli bya Bulange Mengo nga Buganda kino ekikoze ng'eri wamu n'ekitongole kya Kampala Domestic Store ekivunaanyizibwa ku by'obulimi bw'emmwanyi. Profesa Kawaase agamba nti Buganda ne Uganda yonna okutwaliza awamu okukulaakulana erina kusoosowaza nnyo bavubuka mu buli kimu era n'akuutira abavubuka okwewala eby'obwereere n'ensimbi ezitali nkolerere kubaza kubasuula mu ntata. Mbwavu nga tokozesezza mikono gyo oyinza okufuuka omubbi, oyinza okutandika okulindirira ensimbi ez'obwereere teziriiyo, tebakulimbanga. Ensimbi toziwulira nnyingi, gino myoga parish biki, naye banga weeteeseteese nga naawe oli redde okukozesa ekintu ekyo ate si za bwereere, kijje mu mutwe ekintu eky'obwereere mukijje mu mutwe. Ye Minisita wa Kabaka ow'ebyobulimi obulunzi era nga yavunaanyizibwa ku nteekateeka ya mmwanyi Terimba nga ye Hajji Amisi alambuludde ku nteekateeka eno gy'agamba nti yakuyindira mu masaza ga Ssaabasajja Kabaka agawerera ddala 7 mu disitulikiti 10 era nga bakuwa abavubuka abasoba mu 35 emirimu. Okuluubirira abaana abavubuka abawerera ddala 35 mu masaza 7 aga Buganda awakatandikirwako nga mulimu Buddu, Mawokota, Gomba, Butambala, Busujju, Singo ne Bulemeezi. Akuutidde abavubuka okwenyigira ennyo mu kulima emmwanyi kuba kye kimu ku by'obugagga bya Buganda nga kati n'ebibalo biraga nti emmwanyi za Uganda zeeyongedde obungi ku katale k'ensi yonna nga ziri ku bitundu 3 ku buli 100. John Kimuli nga yakulira etterekero lya Kampala Domestic Store agamba nti basanze obuzibu mu bavubuka abataagala kwenyigira mu mirimu gya bulimi nga baagala nnyo ebintu ebyamangu. Baadde baagala nnyo ebintu ebyamangu nga bagenda mu kikubo ntuneezi gyekino ngeri kino ogenda okulaba nga nebyatuna tubigiraki temuli biri so competitive naye nga azzeeyo mu mmwanyi yeekola yokka ate ffenna bwe lujegere oba lw'ekonomi ffenna kwe tufunako okuva ku agisimba, agirima, aginoga, agyanika, agyanula. Ye munnamateeka Luyimbazi Nalukola agamba nti eggwanga bwe litaafa ennyo ku byanfuna by'abavubuka lyolekedde obuzibu obw'amaanyi n'ategeeza nti enkola zino ezireetebwa gavumenti nga tebasoose kusomesa bantu zonna za kumala biseera. Olwaleero balina kye batambuza nti buli muluka bagendanga gussaamu ssente naye baani abo boonoowa ssente nga si bateeketeeke. Buli gw'onoowa ssente atali muteeketeeke ajja kuwasa mukyala, ajja kgenda asereka enju ye. Bw'osereka ennyumba mw'osula obeera totaddeewo mulimu wabula oba otegekedde otulo. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.